Baganda bange mbalamusizaako nnyo nga batuli mu struggle. Nentumirako nnyo abaana mwenna omuli mu diaspora. Nempebaza omulimu gwe mukoze ku social media. Nenebaza ne bannayuganda omutatiiriridde era omutawedde mu maanyi. Olwaleero ensonga ezindeese njagala kwogera ku nsonga nga ziri za mirundi ng'ena. Naye kantandike ne ka proverb kano mukawulirize era nja kabanyonnyola nga mmaliriza nti once a thief always a thief. Ono ye pulezidenti waffe Museveni mu myaka gy'emabega yali muyeekera mu gavumenti z'abanni ez'ababinaayisa ez'abobote ez'abaani nga y'omu ateega abantu ku makubo n'abanyagulula n'amaliriza ng'ate amaliriza yeefuula nti gavumenti z'abali bannembi. Museveni y'omu eyabba bannayuganda nga yakajja mu bukulembeze ng'oddira akakadde k'essente ne bakuwamu kasanvu. Kwegamba gwe mulama gwakyaliko okwavuwaza bannayuganda. Ndowooza era mubiraba OTT simanya ate kati baleesere netteeka nti Facebook mujja zivaako nti social media biki ebyo byonna bukodyo buli ekiraba awo tuvuddewo. Kati olwaleero njaga twogere ku sipapa n'abaani abamutuma n'ekiri emabega wa kino n'egye kiyinza okugwera. Oba obadde tukimanyi amaaso ku spike. Ekirala njagala babuulira nti Kibalama olunaku lwe yateekateeka ekiwandiiko n'akiwandikira Electoral Commission lwe yasemba okubeera omukulembeze wa National Unity Platform. Ekyo kibatuuke mu matu ne mu mitima mukibulire n'abalala okusinziira ku mateeka agafuga political party. Okujjako gavumenti yaffe nga wejjuddemu abasajja bakalinkwe oba bakiri mululu abatakyaswala be bayinza okuvaawo ne bagamba nti biri tebyaliwo. Naye bw'oba ogoberera amateeka n'emitendera egiyitamu, omusajja lwe yawandiikira Electoral Commission n'agitegeeza nti ekibiina kikyusiddwa obukulembeze oba kikyusizza obukulembeze lwe yasemba okubeera ki omukulembeze wa NUP. Kati olwaleero omuntu wavaayo n'agamba nti $5 million simanyi biki. Kwegamba kindeetera okulowooza nti abasajja bano we batunulira bannayuganda infact oli yagamba nti batulabako amatu batuyita mbuzi, naye ate nze genda agamba nti batulabako ebirevu ebiwanvu sitiiro era tubeera mbuzi, oba batulaba n'amagulu amawanvu batuyita mpa abaana oba ŋŋaali. Kiraba tosobola kuvaayo leero nga Bobi Wine is ready to contest for presidency n'ogamba nti ate ki. Buno bwonna bukodyo bwa Museveni kutya atidde omwana alina ki alina waaka. Kiraba kwegamba ekyo bwe tukimala tugende mu maaso. Bobi Wine olwaleero webuzibidde awo avuddeyo n'ekiwandiiko ng'agumya gwe wenna alabika ng'oweddemu ki amaanyi, alabika nga atidde. Kituufu omuntu omulala yenna atya okuzira ku bigenda mu maaso, naye avuddeyo n'abagumya n'agamba nti nedda temutya. Okiraba nti kimanyikiddwa mu mateeka nti Bobi Wine ye President wa National Unity Platform lwakuba erinnya lye ettuufu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo mukimanyi era ly'erinnya erigenda okubeera ku ballot paper, kitegeeze n'omulala. Avuddeyo bw'ati President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku nsonga za Mwami Nkonge Moses Kibalama ne Mwami Simbwa Paul Kakombe. Agambye bw'ati mukadde kano bannayuganda bangi
mulabe akatambi ka mwami Nkonge Kibalama ne mwami Simbwa Paul Kagombe nga boogera ku nsonga za National Unity Platform. Tukimanyi nti buno bukodyo bw'abali mu buyinza okugezaako okutulemesa okulwanira eddembe lyaffe, which is true. Buno bwonna bukodyo kubanga olaba deployment nti bano baani bakwekalakaasa, omuntu akuba amasasi mu bantu ngamba sipapa naye nga n'emmotoka gy'avuga eriko namba plate za mukulembeze wa ggwanga. Ogwo gulinga mukono gwa Museveni ogutta bannayuganda gwatakiraba. Ekyo tukikomyawo. Ayongeddeko n'agamba ennaku eziwerako essimu za mwami Kibalama tezibaddeeko, nga zo eza mwami Simbwa ziwerako bwe zivaako, nga azikwata yiyita muserikale ng'ategeeza nga we bamulina mu kaduuku. Okiwulira? Kati omuserikale aba muserikale waaki? Ebyo byonna ndowooza mubiraba. Omanyi Bobi Wine mu kusooka yagamba nti bingi mubirinde era bingi bikyajja, naye bino byonna twabyetegekera. Kyetwagala okubakakasa nti Museveni mu kujja mu bukulembeze teyajja na kalulu, nti waayagala otulemesa akalulu still there will be plan B. Kuba yagezaako akalulu abantu ne bamulaga nti tebamwagala, bamuwa akalulu kamu, ndowooza ne mukyala we teyamulonda. Kati watulemesa akalulu, we shall still look for other ways out. Bangade, we are tired. Okiwulira? Wulira, Bobi Wine ayongeddeko bw'ati ku bbalaza ya wiiki eno bannamateeka baffe baagenda mu kkooti era bombi mwami Kibalama ne Simbwa baakuba ebirayiro bya kkooti era ne basaako omukono nga bawakanya omusango ogwatubabirwa n'ekibiina. Wabula kyatwewuunyisizza okutuuka ku kkooti nga waliwo munnamateeka gwe tutamanyi ng'agamba nti alina ebirayiro bya Kibalama ne Simbwa. Omulamuzi omuyivu yeebuuza engeri abantu be bamu gye basobola okussa emikono ku birayiro bibiri ebitakwatagana. Eyo Uganda weetuuse. Kwe tubagamba nti abantu bano bafuusa ne gavumenti muwakana, naye wuliriza, Bobi Wine ayongeddeko kiswaza abatukulembera okulaba nti omuntu y'omu Kibalama yalabikira ku TV emirundi egiwerako ng'akakasanga buli kimu kitwakola kyakolebwa mu mateeka nga tukyusa obukulembeze twagoberera amateeka. Bayagala kkooti eyimirize emirimu gy'ekibiina naye omulamuzi n'agaana. Owulira, always when God is on your side buli kimu kigaana. Ate era Katonda asigala ku sayidi y'abanyigirizibwa. Gwe tunuula ekyali mu Emisiri ku baana ba Isirayiri, baali tebalwana nga bo. Okiraba? Katonda ajja tulwanira atutuuse ku buwanguzi. Museveni alimba. Bobi Wine ayongeddeko bw'ati bannayuganda bannange, kino kikakasa ekintu kimu, bano batutidde, which is true. Bagezezaako emirundi mingi, bagezezaako okutulemesa era bakyagezaako. Okiwaba? Bobi Wine amanyi bulungi bingi bikyajja era naffe tukimanyi, era ebimu ku bikyajja tubimanyi, tujja kubibaleetera. Naye amaanyi g'abantu gajja kweyoleka era geeyoleka. Wuliriza, yayongeddeko bw'ati amaka ga Kibalama kati gakuumwa magye, kitegeeza yakakiddwa okutwegaana. Ave agambe nti buli ekyakolebwa tekyali mu mateeka, twakifulumizza eggulo mu katambi akasoose, nti ekirubirwa kya kino okwata Kibalama kyabadde nti baagala bamukake yeefuule. Wiiki eziyise twafuna amawulire ku biki ebibadde bigenda mu maaso era obudde bwe bunaaba butuuse tujja kubategeeza. Naye mukadde kano ensonga z'amateeka katuzireke kkooti ezikwasaganye. Oyo Bobi Wine.
Nayongerako n'agamba bw'ati kankozesa omukisa guno okutegeeza bannabyabufuzi nti bannayuganda babalaba era akadde konna bajja kuwangula abo abakozesa ebifo byabwe mu byobufuzi okwegaggawaza. Bobi Wine bw'agamba oyo yenna alyamu abantu olukwe ajja kuvaayo era bangi bakyabawa enguzi, bangi bakyalya. Tugenda mu maaso. Bobi Wine ayongeddeko bw'ati nti kiswaza okulaba mwami Kibalama ng'agamba nti twamusuubiza obukadde bwa $5 okukyusa obuyinza bw'ekibiina. Bino bifumbirire, ekyo naawe okimanyi. Bobi Wine ayongeddeko bw'ati kino temukiwa budde. Okiwulira? Temukiwa budde era ebitalina makulu tetubiwa ki makulu. Ekyo bw'aza kigamba. Tukimanyi bulungi nti ebbanga ddene gavumenti egezezaako okulaga nti tufuna ssente okuva ebweru. Ekyo mukimanyi era mwakiwulira. Mukimanye nti bannayuganda si basiru. Tukimanyi nti ekiddako kyakuteeka ssente nnyingi eza $, wamu n'ebyokulwanyisa mu mayumba g'abannaffe, naye ekyo nakyo kijja kugaana. Ngumya bammemba abawagizi ba National Unity Platform nti weeri mu mateeka era nga kati tuteekateeka w'abantu bendera n'emirimu emirala. People power, our power, NUP everywhere. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine, President wa National Unity Platform. Bw'atyo bw'ategeezezza eggwanga oluzibidde awo. Ekyolera kaakati ffe tugamba nti Katonda always ajja kusigala ku sayidi yaabo abanyigirizibwa. Tulabye bannakyemalira bangi, ba Adolf Hitler baaliwo, baaliwo ba Gaddafi, ba Saddam Hussein, nga baana baabwe bebayagalira mu bintu nabaŋŋanda nga bwe kiri. N'olaba nti Salim Saleh, n'olaba Maani, n'olaba Sam Kuteesa, n'olaba baaki simanyi bakaka bagenda bali mu kutugumbula bannayuganda misana tupu ng'ensi yonna eraba, naye era amaanyi g'abantu gajja kusigala ku sayidi y'abanyigirizibwa. Munnayuganda wenna gy'oli tugwamu ssuubi, luno olutalo tuli bawanguzi. Okiraba? Naye teweerabira nti ono obukodyo bwonna bwa musajja nakyemalira omuyeekera, eyayeekera n'asuula gavumenti z'abanne bonna, eyayeekera n'atta banne bonna be yalwana nabo mu nsiko. Bonna yabeggyako, kati yeka bw'ogwo n'abakyalibe n'abaani nga bw'obiraba. Kale munnange, olwaleero katubabe kano nga bwe tuteekateeka akalala okubategeeza kiki na biki n'abaani abafandinga sipapa okutta bannayuganda. Kiwulidde? Bwekityo bwe kiri. Weebale nnyo. Spike News. Teweerabira okusubscribinga, teweerabira okubuulirako munno, that is sharing. Teweerabira